Bakadama bavuddeyo ne batabukira Sb4 mubwenzi bibino ate nga ye Museveni azeemu abadde bagamba ati yasayininze anti-corruption bill nabyo mbikuleetedde. Mutabani wa Tamale mirundi amanyikiddwa nga Junior avuddeyo natugamba bwe yayamba Solomon Kampala bibino ate ng'ebya bed space yakuta omuliro wali e Dubai nabyo bibino. Kale nga nyogera okujjukiza Hajat Kalodo agamba janga kulombera edduwa enamba eryawo esembyawo 67 mukubiri abeere nga akuyamba era gwe naagala okulanga naffe enamba yange eryawo kubira tubeere nga tusobola okuyamba. Kale nga ate ye Museveni oluvannyuma lwa kugaana okusayininga anti-corruption bill ndowooza mugirabaawo Al Jazeera ndowooza mukimanyi nti no ye leading news distributor mu nsi yonna yavuddeyo nekakasa nagamba nti no Museveni nga batagenda osayininga eyo bill era nga yabakakasiza kubanga amawulire g'ebweru tegalinga ga wano Uganda nti no baba bafeerabwa bate balimba ebyo no nga tubitadde mabbali. Omukulu amanyikiddwa nga Nash Grow accommodation ye wali e Dubai ndowooza mukimanyi wali aba accommodation ne bed space ennyumba yaabwe yonna yakuta omuliro wali e Dubai era nga ebintu byabwe bingi nnyo byasiridde mu nyumba era nga ye yavuddeyo nagamba tino mukama w'amaanyi yamusobozesa okola ki okufuluma ekizimbe kwanaku zino mukimanyi eyo incidence ey'okukwata omuliro e Dubai kikute fire. Nyumba nyingi ezikoze ki ezisiridde mu guno mwaka from the start of this year nyumba zibadde nyingi kamba mulekere mumwewuliddeko era nkomewo n'ebirala. Can't believe nti nkyali mulamu. Ekizimbe kyonna kikutte omuliro, ekizimbe kyonna kikutte omuliro bannange. Kate tufe samako challenging eno mu bulamu bwange sikirabangako bamikwano tubadde tufudde ekizimbe kiyidde naye sinawinza banyumiza lituvudde waggulu paka wansi bali tubazigenda okuwulira ekintu kibaluka omulundi gumu bikira obudde bwakumakya buli muntu aba yeebase bannange mukama azizza bibye naye nga tubadde tufudde bannange ekizimbe kikuttemu omuliro bagamba gaasi. Ebyo no bye Bakadama wandi eri e Dubai obutamanya kwesa gaasi byaleese ebizibu ndowooza mumwewuliddeko ebyo no nga tubitadde mabbali akatambika Sb4 wamu ne Shamira Kazungu we kaafulumye ebibuzo byavuddeyo bingi nnyo era nga omu ku ba tiktokers Love Mercy yavuddeyo n'abakolera vidiyo nga si yono yekka abawula babaddeyo bangi mu comment section nga bagamba kirabika mbu ndowooza ebyaba social media eno ze mubimanyi sigenda agendayo nnyo naye era nga ngenda bambikuwa waneno Love Mercy abibagambe era emboko walidde muje mu kiyu bana Shamira kalungi bulijjo omanyi oli mweru bananga abantu gye tuli baddugavu ne filter muna ezitulungiya wabula babo faanana bubi ngu beautiful of TikTok olwo Love Mercy nkolenti nze nasigaza obulungi wano ne donasi yamwe abalala muli kubyammwe olaba sirina mu filter nakwaye filter ne bana endikalungi ebyo no bye Love Mercy wamu neyo kapo mpya mbu ebyo nga tubitadde mabbali. Tamale mirundi Junior avuddeyo nakakasa nga we yayamba Solomon Kampala nga akyali ku ssomero wali kusimaka ndowooza basinga mumanyi nti no Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine we yali asomera gwe natanaba kumpeera kano ka video kalike mbadde nsaba okampere kalike kabenga kasootambula katokeri omuntu yenna yetaaga kuwulira ino information wali mu kiyumba kambalekere Tamale Junior mumwewuliddeko era nkomewo nabivava mudda sijiyu sibatule mu struggle sijiyu simanya firiye dictator byonna birekera lumbuye ne mukubye omusajja ani mukubye wemagere sente jeziri Bobi Wine project yani yaba bagale sente atayinza omuwana n'ofuna vuma Bobi Wine ofuna sente period etegeza project tulina omuvuma ate naye mukwano gwange Bobi Wine mutabani Solomon simusendekera sente ku ssomero. Olutalo makati wa antikaduka wamu ne Hadija Kigozi bambe kilabise kigenda tukamu oba kigenda yingiramu poliisi cause nsonga zitabuse nnyo nga antikaduka agamba muno Hadija Kigozi avayo ne yawayiriza abantu bangi nnyo era nga kweno nsonga y'ensonga ya Vanessa nga agamba nti no Hadija Kigozi mbu ayagala kono n'erinnya lya Brunoke lwa nsonga ya kukuza YouTube channel ye ebigambo tebyabadde byaffe enda bambalekere amuwulire antikaduka nga wayogera ndowooza munna mumumanyi nti no y'omu ku bloggers wali ku Facebook atera okwogera amazima oba akola ki analysis ze olumu ziba ntuufu olumu nga nfu wabula leero yaze ne analysis ya Hadija Kigozi ndowooza mwenna badde tebamanyi
ebikwata ku Adija Kigozi mugenda bitegeera biki bye yakola ng'ali e Dubai, biki bye yakola ng'ali Saudi. Bibino kambibalekere mubere nga mubyewulirako era endowooza yammwe wali mu comment section wenjagalira. Adamu YouTuber nkulamusiza nnyo nnyini ddala. Amanya n'eddoboozi ontegeera ndi Helen. Nabagamba banya ekitiibwa omuntu eyali annyambyeko akazibu ne bwe kaba nga katono nnyo. Ne weziba nusu 10 n'ozimpanga ndi mu bwetaavu sitera kuyisa mu maaso. Onsabye ebbanga ddene okola interviews naawe. Wantextingako n'oŋŋamba nzija tutandike n'emiramu egy'okwogera ku relationship. Era saakuwabudde nnyo. Si mu mutima mubi naye nakugamba sikyayagala kutula mu kamera. Ng'omuntu nze sisobola kuwa. Olaba nawe yali yeetundire Dubai okyalemeddwa okuba. Teri muntu alinnya ku nnyonyi n'okomawo wano nga tolina ky'olina n'obaako ky'oŋŋamba. Mbadde nkusaba mu mutima mulungi nkusaamu ekitiibwa ate era nkyakikuwa. Nzijja ku mumwa. Nkulinako ebyama. Nkulinako ebyama nkuddiremu. Nkulinako ebyama. Gye saagala kutula mu kamera kutyoboola. Njagala osigaza omubiri gwo n'empisa zo n'abatakumanyi basigale nga tebakumanyi. Mbadde nkusaba ndeka interviews nazigaana. Wabula abakyala nti waliwo be batoogera ko bupaati bw'osalamu. Bw'olaba nga butyoboola bususse tonyumirwa YouTube channel y'okkola. Bw'ojja kukwata opostinge omuntu ogambe nti yagamba yamukuba kaddakiika 2. You are making money. Naye nga someone is doing shit. Bw'obaddala okakasa oli mukazi tolina kukkiriza mukazi munno okkola nsobi ngezo n'otadiriitinga mu muntu obufaanana bwe butyo. Bw'owooza akawunti kola olaba gwe bweru waakusala n'okomawo wano ofunire ku YouTube. Kola ekyo nze saagala interviews nakikugamba from day one ozengo insistinga ne lwewasemba okunkubira nakusalako emirundi 3 last week but one wankubira enfunda ndowooza nga munananga bwe nkusalako. Saakusalako mu bubi naye saagala bintu bya interviews. Si mu mutima mubi toddangamu okunjogerako kubanga gwe bakubine byabannagudi bye boogera nze nkumanyi okubya ddala ku baganda bo teweerabira talinyimiddeko ne baganda bo ate n'abasukkaawo ngenda mpola. Kwata abakazi bw'obadde oli mukazi omunno mu advising omugambe waliwo bye batoogera n'oyogera n'ebiri mu kisenge n'oyogera n'omusajja nti yakwebaseko eddakiika 2 DNA yalina okubaawo. Kati mbadde nkusaba relationship yonna gye nali nkabidde seesibanga ku musajja ate bonna nnyina kye mbafunyemu siri class yo. Nze ate oba n'okunkyaza ku TV bansasula naye YouTube aba YouTube mweyiya munoonya kyakulya munoonya mmere yankya nze sikyanoonya mmere yankya.